Ensonga z'ekisanja ky'aba ssentebe b'ebyalo gavumenti esadde amagezi oluvannyuma lw'okwongezaayo obuyinza bwabwe emyezi 46. Kino kibootoddwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi mu lutuula lwa paalamenti olw'olunaku olwaleero. Kinajjukirwa nti ssabbiiti eyise omukubiza w'ekikolo ggwanga olukulu Anita Among yayimiriza entuula za paalamenti okutuusa nga gavumenti eraze nga bw'erina enteekateeka ennambulukufu ku kulonda kw'abassentebe b'oku byalo ekikoleddwa olwaleero. I beg to lay on table the statutory instrument number 63 of 2023, the local governments in bracket amendments of third schedule, instrument 2023. I beg to lay. Thank you, Honorable Minister, Honorable Members. That is the instrument extending the term of office of the local councils by 180 days. Minisita Magezi alambise ensonga lwaki kino kikoleddwa awamu n'okunokulayo amateeka agatali gamu gayiseemu okukola kino. Government is committed to have elections for LOC1 and LOC2, subject to availability of funds. But as we speak now, the councils need guidance on how to proceed. So this instrument is to guide within this period of 6 months. Article 92, if I'm not mistaken, says you cannot make a law to retrospectively change a decision of a court. Okay? And this is not a court ruling. In the past, we have made laws here and given them retrospective effect. We have made the ECOP law, the East African Crude Oil Pipeline law. We gave it retrospective effect. Wabula akulira olwabula gavumenti mu paalamenti Mathias Mpuga Nsamba aganye okukkiriziganya n'ebireeteddwa minisita n'ategeeza nga bwe bikontana n'amateeka ganyaffe Uganda. No. If you are not prepared, please do not. No. We are not going to allow you to do that. If you are not prepared, Honorable Loeb. Are you the speaker? Yes. Let me be patient. Honorable Loeb. You guys. Honorable members, I will not chair a house where there is chaos. We have a crisis, a procedural crisis, because a government slept on duty. And being in a crisis, we may not really allow ourselves to pass a regulation that has particular provisions that offend the Constitution and the law. And you see, let me make this very clear. There's nothing wrong with the minister bringing in regulations. That should be understood. Wabula kino tekiganye Speaker wa Parliament Anita Among okugenda mu maaso na kubuuza abaka bawagira kiteeso kino era abaka abasinga obungi ne bawagira ne kiba nga kiyisiddwa kati bassentebe b'ebyalo bakutukulembera okutuusa omwaka ogujja ogwa 2024. That the statutory instrument number 63 of 23, the local government amendment of third schedule, instrument 2023 be approved by this house. Those in favor say and the contrary nay. Guys have it. Abamu ku bakiise nabo bawadde endowooza zaabwe ku kikoledde olwaleero. Wange ekyo bwewaawo nga bo kye bakoze naye nga kikontana n'akawaayiro akasooka ka constitution akagamba nti abantu banabanga n'obuyinza obwerondera bakulembeze baabwe. So tetwandyagadde nnyo kusetinga example mbi nti buli kisanja bakinaggwangako minisita asobola okujja n'agamba nti bampe nange obuyinza nyongeza ekisanja ky'ababaka ba paalamenti oba ekya president. Naye difficulty eno ani agidetermininga? Difficulty eno ekomawa kuba tugambe minisita atambudde tali wabweru wa ggwanga na kino bayinza okitaminga nga difficulty. So tulaba nti wano waliwo obuzibu akalulu kano tukeetaaga mu bwangu ddala ate nga speaker wa guidinze nti eggwanga teriri bankrupt lirina ssente. So ffe tulaba nti ssente zino ntono basobola oziprovidinga ate Ministry of Finance yaweewa olukusa under the 3% okuspendinga ssente n'ejja ne reportinga ku Parliament oluvannyuma. So singa babadde baagala okuconductinga zino elections bandigenze ne maaso ne bazorganizinga kuba zino ssente ntono about 56 billion ssente ntono ku government ssente zerina. Government njagala kutwala omukisa guno kubalabula
nti aba gavumenti abakozi ba gavumenti bennyini abateekateeka budget framework paper balina okuba nga balema okututeeka mu kavuyo kubanga esente zino tebazireeta. Bwe batazireeta ffe tukakasa bye batuleetedde. Baamanya nti LCs zirina okuba nga zikola ki zirondebwa naye ne batakola ki ne batakireeta. So esente ezo tezandibuze zaali tugamba nti zaabula wabula bo obutakiteekamu okumanya nti omwezi ogw'omusanvu abeerosi balina okuba nga bakola ki balondebwa esente ezo baziproviding. So I'm happy with that decision to extend so that there can be preparations. As a matter of fact, the LC ones are needed, badly needed in many of our villages. In our village, in my village, you can't even sell a cow without the endorsement of your chairman. So if the more we delay to take this decision, the more we frustrate the citizens. So it's the right thing that has been done. Yes, Chigongo, Kuba, Channel 44, Origulo.